tukula avaayo tugende We follow you, yeah? Where's Eddie? Let's verify. Mumbeereewo mutemuvaawo tetugende muleeta ab'ebyambalo bokka tambula soja abudu akideo Ambuga. Unavuga biachi yayo yawana? Ngienda kuvuga biachi yayo. Atambula ne bano? Atambula ne bano. Ana inapiti. Soko ndio kwenda. Kwangamba. Genda tambula ne bano. Tambula. Tema kuleka.
Yes, we are going back. Yes, yes.
The office, Your Excellency. The office first. Office. Deputy, Your Excellency. Office first. The red and green paper. Has those marks. Which one? The one with the green. Take your position again. Cara masih tambah kita kasih buku itu yang berapa lebih smart. Okay, we munafe wena. Questa che non andiamo. Vede Mauro, ci trovi. Yamiru isiko. Kamari. Kati neva na basajja balina ekibakubisiza tiyagasi abasiru kama ni nani hakuna ndio kwa Hemos pillado Dawali wote.
batambuza ekintu mu mirembe omulabe eddoboozi lya Uganda kuweereza ekigenzo maaso naye era nga omubaka Kandaki amaze ekyayingira wano oluvannyuma lwa poliisi okugezaako okulaba nga emugugumula oba nga emulemesa okutuuka ku kitebe wano era nga kibaddemu embeera nga atambudde ne mutabani we amanyiddwa nga Solomon Kampala bagezezzaako okulaba nga bamusitoopinga okutuuka mu kifo kino naye Kandaki amasasi ganyoose tiya gaasi amaze n'alinnya emmotoka ye emanyiddwa nga ey'ekika kya Escalade n'asoobasooba gy'abadde avugisa mutabani we amanyiddwa nga Solomon Kampala bw'ayise eyo azze ng'atemaatema paka kuva emagere n'ayingira waneeno mu kkubo ebiwonko bibadde by'amaanyi nnyo ebiggwa kwoteeka era n'abali muleeya okugezaako okumuyimiriza nga bwe nakugambye ekkubo lino ery'e Kamwokya erijja ku kitebe ekikulu ekya headquarter za People Power kirina erigenda e Kamwokya kwoteeka eridda e Nakawa kwoteeka n'eridda mu kibuga Kampala ekikulu naye kulidda waneeno e Nakawa bagezezzaako okuteekawo ekiggwa era nga bagezezzaako kuyimiriza abawagizi ba Honorable Kyagulanyi Ssentamu tiyagaasi era nawo avuze kwoteeka ne live bullets nga zikubiddwa abawagizi abamu naye tekibaloberedde paka omubaka bw'ayingidde wano right now abakakiiko k'ebyokulonda bali mu nteekateeka era nga abawagizi bali awo nga bwe mubalaba bali mu nteekateeka okulaba nga barisiivinga oba nga bamaliriza enteekateeka z'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tuli mu kugenda maaso so gwe omulabi waffe akatwegattako sigalako nga ogenda maaso osobole okumanya kubigenda maaso oba na headquarters nze ndisekyulidde tombuuza ebyo naawe tuli wano amannya agange nse mukyala Nasuga Margaret ng'afiiridde ku muluka gw'e Kasubi tuze okusookera ddala tubadde tulina olukuŋŋaana lwaffe olw'aba candidates bonna yasaba tiketi ya People Power N.U.P ng'agenda kwesimbawo mutendera fenna babadde batuyise naye olukiiko lwaffe gye batuweeredde obubaka nti pulezidenti waffe omwagalwa agenda kunyawo empapula so ne batusaba tujje tumwanirize mu kitiibwa era yensonga lwaki tuli wano okulaba nga pulezidenti waffe muggumivu tumuwa obukuumi n'okulaga ensi nti alina abantu ate abamwagala ate nga tebatugula bulizi okujja wano tebaleeta amamotoka ne batutikka batuleete nti pulezidenti agenda wano ne batuleeta amabaasi ne batutikka wabula ffe tujja wa mukwano ne tubeerawo era kuno kulina okuyayana kwe mulaba tuyayana lwa mukwano twagala kuleeta nkyukakyuka naye ngaenkyukakyuka nga Bobi yatukulembedde amanya kansala Fedde akiikirira omuluka gw'e Busega nzize wano okulaba nga ndi mu byafaayo obulusookedde ddala wano mu Uganda nga tuleeta pulezidenti owa regimu ebanja okulaba nga enkyukakyuka ejja mu Uganda tuli bakulembeze ze mbadde mu FDC naye okuyayana kw'abantu kwabaddewo kw'amaanyi tetulina okuba nga tutambulira wamu nabo olwaleero ndi wa N.U.P atakyabuuzibwa kubanga ne gyenva obukiiko bwonna okuva wansi twabukoze nga Bobi wa N.U.P omukulembeze waffe kitegeeza gw'ate asobodde kukola bukiiko bw'abavubuka toyise wagenda mu banka n'osimba layini nti ogyeyo ssente nga tulinayo akawunti twatandikidde wansi ne tuteekayo obukiiko era ffe bakulembeza abatuufu abalina otambula ne Bobi Wine. Ivan Mubiru Lodde Kansala Busega Natete Olubaga 2 tuzze wano ku mukolo guno gwa byafaayo kubanga tukkiriza nti N.U.P erina challenge ekoze challenge eri ebibiina biraleese okusoomozebwa eri ebibiina ebirala so president waffe ku mukolo nga guno tulina okutambula ewamu tubaye tuzze mu lukiiko lwa candidates oluli mu kuweeyinga naye tubaye tusobola kutuulayo ng'omubaka president waffe ali wano nsonga lwaki tuli wano yali okutegeeza abannayuganda bonna nti
tosobola kubaako kyeweetaaga nga tokiteeseteese olwali tosobola kubeera lodi kansala nga mu kyalo gy'oba tolinayo youth structures nga tozirina nze agenda okuvuganya kwe lusifu ina okubeera n'emiruka gyange giina nga bwe nakoze mu Busega Nateete nawangudde Busega percentage ennene pangudde Nateete ku percentage ennene so nkubiriza buli Munnayuganda struggle gye tuyita struggle ye struggle okutandika okuba nga tuteekateeka struggle si yakuba bikonde okulaba nga omukulembezewo oyo gw'otaddeyo asanje okubeera nga wa N.U.P so njagala okubategeeza nti Bannalubaga tu muli Busega Nateete Lord Councillor omu bwatu ekirungo kya people power tujju Lwaki tuli wano leero? Olwaleero batuyise ng'ababaka abeesimbyewo bagasaba ate ng'era tuzze okuwerekeza mu pulezidenti waffe kugamba okukakasa ensonga ettaka 2021 tekyali kwetiitiira eno tayimu yaffe olw'ensonga nti tewaliwo kye bayita servant leadership unity waliwo corruption nyingi nnyo unemployment mu bavubuka so n'olw'ensonga ezi ffenna abantu tulaba nga weetaaga okuteekawo enkyukakyuka yeeriwa yeffe titubadde n'enviiri ne tuzisalako tubadde tetwambala masuuti ne tugambala tubadde ne tutuuka ne tuva mu biriyo n'ebitabo byetubaddemu netugamba katuni naffe katuyingire mu struggle tubere part of it kubanga we cannot change the system atali mu system so nga ndi mabega wa muganda wange kunali ku Kyagulanyi MP nze kuba MP ate yali kuba president so njagala baganda bange mwana bavubuka bannange abanzikiririzaamu era tumukkiririzeemu fena tubeere mabega okuteekawo enkyukakyuka kubanga obubonero obulaga enkyukakyuka bwo bwazze kati nze ngenda okwefuulira omukulembeze waba azze ngaekito alina kiggala lina kiggala ebiramu naffe ekisinga okuba nti tumala tuwetimisinga okugalawo okulungi abantu mwenna abatulaba bamanya eddoboozi bampita Victor Kamenyo oba Katongole Derek Road Councillor Kubika Sultanish ndina omwana omutaba ate kuyingira mu kifaananyi engeri ekifaananyi tekitoogera kati nze kanjogere ebikulu baffe tuba tulina okubassaamu ekitiibwa naye yakuganga Road Councillor yanga LC5 Road Councillor Lubaga North tuze wano ku mukulu okumuwerekerako nga kumuyambako nga ajjayo empapula ez'okwesimbawo era nga babagamba bulijjo naffe era ekituufu kwe tuli kati omukulu engeri gyayingidde era yibera kwanzika enjomuzeemu njiwa ekitiibwa
mwefuge banaye. Nainambulero. Aha. Au. Iya. Sip. Mau bersih.
Yeah, I can't extend me to 30. That's the thing. That's as much as I can go. Yeah, that's the thing. Unless you know, you can come in.
very much. I'm honored to be standing here today as the only candidate that expressed interest in running for president with the National Unity Platform nomination. I'm still excited that so far I'm the only candidate. That means ever since I expressed interest, other possible candidates freaked out. When it was mentioned, I started counting, and I know that in the next 2 hours I will be unopposed. But even if anybody comes to oppose me, I know I will win the election in the National Unity Platform, and yes, in the country. I look forward to being the unopposed candidate in the National Unity Platform. I want to salute my friends and my colleagues. And thank you very much for nominating me. That shows that my closest friend has the deepest trust in me. I want to salute you, Honorable Fuka, and all the other colleagues, Jan Lucifer Nakato, and my good friend, sorry, thank you very much. I will not disappoint you guys. And should I end up being the unopposed candidate, I will not disappoint the National Unity Platform. Thank you. Our power. Bana esanyuse nnyo newakubadde ndi sofa confident nze yekka yatwala era akomezawo empapula z'okwesimbawo nga president ku kaadi ya National Unity Platform. Ndi musanyufu nnyo era kyempadde amaanyi nti tewali muntu mulala yavuddeyo kuvuganya ku kifo kino bukyanga nangirira ebbanga eriwedde ngenda kwesimbawo ku kifo kyo. Era nyina obumalirivu nti newakubadde tubuzayo essaawa 2 zokka tukakase nti ndi unopposed, omuntu yenna yenna ne bw'aba azze kati okuvuganya era muwangula mu kalulu konna mu N.U.P. Njagala okwebaza muganda wange N.U.P. ndi nominatinze. Njagala okwebaza Honorable Mpuuga Okosekendinga, muganda wange Daniel Oloyo, muganda wange Edi Sewo ku mutwe ne Lucifer Nakato olw'okuntekamu obwesige. Nsonyiwa Lucifer Nakato ne Shifra Kundu. Mwebale nnyo okunominatinga, mwebale nnyo okuntekamu obwesige olwatu. Basuubiza nange nti bwe mmaliriza nga ndi unopposed, ebula ssaawa ku kizikyawera na 2 sigenda baswaza, lazima bwe nagenda okuvuganya kwa president wa Uganda engule enjagireeta. Njagala okwebaza mwenna era obasuubiza sigenda baswaza, lazima obuwanguzi tugenda buleeta era president Museveni ali mu buzibu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa Katonda n'ensi yange. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the battle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. N.U.P. Everywhere. Everywhere. N.U.P. N.U.P. Everywhere. Everywhere. N.U.P. Oye! Aise oye.
This is the time, this is the time to say goodbye. Newali wangale meteko, ale meteko, ale meteko. Newali wangale meteko, ate kwa muteko kenda. This is the time, the time. This is the time to say goodbye. Newali wangale meteko, ale meteko, ale meteko. Newali wangale meteko, ate kwa muteko kenda. Chagulanyi oye! Oye! People power! Our power! People power! Our power! Chagulanyi oye! N.U.P oye! Yes, there. Please do ask. As no, what does it mean for you having Honorable Chagulanyi return today? Certainly, it's a special day. It's one in a lifetime. One for the young party to be able to nominate one of their own this afternoon is no mean feat. I have seen parties being born and dying a stillbirth. There's no doubt as to the fact that N.U.P is going to make a mark in the history of this country. I would like to congratulate the Honorable Robert Chagulanyi Sentamu for taking this firm and bold decision of seeking to bring the N.U.P into the national polls. For me and for the rest of the N.U.P fraternity, he's done his bit. He's picked the forms and returned to them successfully. The rest remains our duty to buttress our choice, to buttress our values, to market our manifesto, which we are going to launch in a few days coming, and make sure our candidate is the winning candidate. The choice to stand for president, for the bigger part, is a personal decision. But where people around you believe you're the best, then it does not become a personal decision. It becomes a decision of the collective. That means whoever stands with you and by you to make that decision is willing to go the last step, to hold you firm, to support you hold fort, and to advance Uganda to canvass for support so that we, as the collective effort of N.U.P, deliver a president for this generation. We thank him and we should promise him our support, totally, and also. As one of his seconders, what expectations do you have? Certainly the expectations of anybody seconded or nominated is for him to stand firm on the issues that have made us a darling of the community of Ugandans, to be able to articulate them, to be able to stand firm and not to waver in the face of the storms coming that we envisage and know for a fact, and also be able to reach out to everyone not in our fold, but to be able to speak a language that will be able to attract multitudes of people on our side, to be able to galvanize the country into a unit that will deliver N.U.P to State House. Uganda. Abenga n'eggwanga Uganda ng'eri awamu tukakasa nti olutabaala lusobola
era ayina embavu ayina ebisanyizo ate bw'ogatako n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform tuli banwevu tuli beeteefuteefu anaatwaŋŋanga y'anaamanya fe olutalo tuli mu kununula ggwanga buli kiri mu maaso tujja kikyaŋŋanga awali ebisiko tujja byaŋŋanga awali omuseto tujja kuyitawo ku mazzi tujja yitawo ku bye tujja yitawo twagala kununula bannayuganda na kuddiza bannayuganda ddembe lyabwe na raisi zaabwe ezibaweya ssemateeka tugenda mu kalulu ka alaali ka mazima ate si ka sayansi tugenda kulonda n'okunga bannayuganda yonna gye bali twatandika dda tugenda mu maaso katubaleetera fulaga bbeya l'omutongole Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga akakasibwa katugenda ku lutabaalo lwa field. Of course tumanyi tugenda kuwangula era buli munnayuganda gyali banga wegata ku kisinde wegata ku National Unity Platform ate twala maaso enjiri y'okuba nti akabonero kaffe ambuleera twagala okununula eggwanga n'okweta ekyokakyuka mu ggwanga ng'ate tukozesa demokrasiya. Mwebale nnyo bannansi nakuwadde akunyingi ab'ekyaddondo makunga ombaka amaze okubeera nominated katugenda agenze kuba president ekyaddondo awo nzija okikwatakwatamu andi yabanako n'empologoma yabamanya emikululo kati awo nzija twala mu maaso nze manya amakubo n'obukoona kati ngenda twala mu maaso wakomye nyongereko ku nkulaakulana people power our power No, but just theoretically. tutandike omuvubuka bino bibyo ba mu kuwulira obuwulizi naye wuliriza eddoboozi ery'obununuzi eddoboozi ery'ekyasa kyo eddoboozi ery'omulembe gwo eddoboozi ery'emyaka gyo eddoboozi erya Robert Kyagulanyi Ssentamu va mu kusumagira n'okubongoota okaketa ggumba omutakyalina kasomyo eno nno supuwo awola sisimuka ate ozuukukire ddala va mu birooto ebifumbekeddemu obulimba n'obukuusa tobangako mwana muganzi waka tobangako mujjwa Kamala Bibamba bakukiina nti oli muzzukulu okutali bigagu bakuyiiye bakuyiiyize bakulowooze bakulowooleze bakutegeere bakutegeerere bakumanye bakumanyiire bakujooge bakweyambise bakwesanguze bakulinnyirire bakufootoole kaakati nno osajja kudde era ddala okazi wadde yessaawa okwekwatiramu osooka kwebeerera amaze okukakasibwa nga bwagenda okukwata ambuleera nga bwagenda okubeera ku tikiti ya N.U.P. twagala okwebaza Mukama Katonda akoze enteekateeka zino era tutuubira bulungi nnyo nti bannayuganda bagenda kwongera okuwa obuwagizi bwabwe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era tukakasa bulungi nnyo nti tetusuubirayo muntu mulala yenna agenda kujja kubanga obudde buweddeko twawa wiiki ennamba era kino kyongera okukakasa amaanyi ga Honorable Robert Kyagulanyi n'obwagazi bannayuganda bwe bamulimu n'ekyo nze njagala kuwa bweyamo kulwabaka bannange bonna etwayingira ekibiina kino ekipya ekya N.U.P. tugenda kuwagira obuterekaamu okulaba nti buli kasonda ka ggwanga kano gino tukatuukako okulaba nti muli maka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuka ekikopo ekijeebwamu caayi buli nnyumba nga mwekiri n'ekyo tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tutambuza kampeyini zaffe mu ngeri yonna eneesoboka manyi nti okuvuganya kujja kubeerawo naye tujja kugenda maaso okulaba nti buli maka tugatuukako buli muntu tumutuukako buli kasonda konna tukatuukako okulaba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu afuna obuwagizi obw'omuggundu okusobola okubeera nga tusigukula President Museveni nga tuyita mu mateeka nga tuyita mu kalulu mu kulonda kuno okuddako. akusinza amagezi ag'omunsiko gye yasaawa wedda omusinza obukujjukujju n'obubadi labado style emyaka gye gya ntondo gisunguwazibwa mangu
ekisobola omukozesa ensobi bwakuyita magujja akamyu tekabwagamba weesogga emiguwa bubeefuke Amini ge yawaseruwaji jap apakat TKO 1 to 10 ako tewali asobola kakwatamu goberera Kyagulanyi tambula ne Kyagulanyi oyambale engule kululi Kyagulanyi Kyagulanyi alina amagezi ategeere amanya n'ebitibwa Aloysius Matovu joined that order. Kyagulanyi Yet his papers are questionable. So I've come up as a youth, as a youth to fight for unemployment, to fight against unemployment in my community. Servant leadership, I want to come up with servant leadership. These people we believe in, they don't serve, they're supposed to be our servants. Briefly, what are the things that you're going to create to bring employment in Rwanda South? I'm going to solicit for opportunities, or to let the government, or to let the system know that the youths are now, we make the composition of the country, the population of the country, the composition of the country is almost composed of the youths. So we want to put in place measures that can help all other youths who don't come from rich families, who come from the ghetto, those who didn't go to school, those who cannot put on ties, but to enjoy the country, because our country has a big cake which can be shared among us. So what are we going to do is to solicit for opportunities on how to create jobs. Uganda. Yes, sir. Uganda byayogedde. Kanji? Oluganda byayogedde ku Uganda. Ekindeese wano aba ekindeeta mu kalulu kano nti nzize okuteekawo enkyukakyuka abavubuka gye twetaaga, enkyukakyuka yaffe nti nno tuvudde mu ghetto, tetuva mu famire z'abagagga, tetuli baana b'abagagga, ne tuvuddeyo ne tutuuka nga tuliko omutulabira. Naye teriyo bavubuka bannaffe abalala abatalina bitone bye tulina, abatalina chansi gye twafuna nabo okubeera obulungi mu ggwanga lino, nga naye yandyetaaza okunyumirwa obulamu nga kalifa, naye tagenda kubanga alina ekitone. So twetaaga tuteekewo embeera buli muvubuka n'aba nga asobola okufuna omulimu. Bazadde baffe batuweeredde, tubatuuliridde tuli waka. Okuggyako ng'evuddeyo omuvubuka munnaabwe agenze mu palamenti n'abategeeza nti waliwo ekizibu ekiti abavubuka tetulina mirimu. Ensonga lwaki bavubuka batta bannaabwe ku boodabooda, ensonga lwaki okwekalakasa kungi nnyo, kubanga abantu tebabekalakasa mbuno lwakuba baagala, beekalakasa olw'okuba nti balina obulumi obubali. Era Kigola Honorable Kyagulanyi bwe yavaayo n'ababeererawo kugamba n'amulisa nti ye muntu omu naye arepresentinga abantu bangi nnyo mu ghetto abalinga ye omu ye. Ensonga lwaki nange nali inspired ne ngamba ngenda kwesimbayo Lubaga South okuleetawo enkyukakyuka. Voters, but it's becoming very difficult. Even opening up our party offices has become really very difficult. But we are prepared. Nothing will really stop us from reaching out to all Ugandans. Sure, that 2021 they vote for Honorable Robert Wensi Yonna under N.U.P. Essanyu lye nnina omwoki wa Gonja nsinza vvu okulaba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera nti yeewandiisa mu butongole era okubeera nti alondeddwa okuvuganya ng'ayita mu tikiti yaffe eya N.U.P era nga akabonero kaffe Ambuleera. N'olwekyo bwe tubeera nga olwali tuli mu ssaawa zino zigenda mu ssaawa 10 nga wiiki namba tubadde tugamba abantu nti mugye foomu abaagala okujjayo, naye ndowooza buli omu yeepimyemu n'alaba nti minzaani eno eya Kyagulanyi sigisobola. Ba members mu N.U.P mwebali mwetuli abalina obusobozi bwonna obusobola okuvuganya.
naye naffe tupimamu tuga nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tulaba nti atusinzeeko alina enkizo nnene n'olwekyo twagala okwebaza bannayuganda bonna obuwagizi bwemuwadde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye olwokuba twagala enkola ya demokrasiya twaggulawo buli muntu yenna ajje awulira nti ddala bwe yeepimamu ng'alabira ddala nti alina obuzito ajje avuganye naye kikoze bulungi nnyo bwe twogera kati Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali omu era tusaba bannayuganda bonna bamuwagire tujja kukozesa ffe ng'abaka palamenti abayingidde ekibiina kino tujja kukunga bannayuganda bonna ne bannapeople power bonna ne ba N.U.P bonna okulaba nti buli maka gamanyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu kwegamba erinnya lye kibenga ekikopo mu maka kubanga ojja kizibu nnyo okusanga amaka gatali mu kikopo lwekyo twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mambuka mu maserengeta mu makkati mu buvanjuba abeere nga Robert Kyagulanyi Ssentamu buli omu amutegeera bulungi nnyo era nga buli omu ajja kuvaayo amuwagire amulonde tusobole okuggyawo obukulembeze buno bw'NRM omaze emyaka 35 nga tuwujjawo nga tukosezza munu nga bwe bakola wabula nga tukosezza kalulu akagenda okuggyawo President Museveni n'ebigimu ye yonna bannayuganda bongere okufuna essuubi balabe obukulembeze obupya obugenda okuwa bannayuganda essuubi obugenda okubeera nga buli omu yeerabamu nga ndaziwamu tumanyi bulungi nnyo nti okusomozebwa kuno tukusuubira kubanga mu nteekateeka eyo bw'olaba kati olwaleero ekitongole ekiramuzi nga balonze Justice Owiny-Dollo nga tumanyi bulungi nnyo nti kaada mukuukutivu nnyo mu NRM tumanyi bulungi nnyo nti bino byonna babitegeka ng'amanyi bulungi nnyo nti bwe tunaba tugenze mu kooti ani aliyo ti Owiny-Dollo bino byonna tubitegeera bwe bagamba nti kampeni zigenda kubeera za radio mulabye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwaganidde okwogera embaale bino byonna tubyetegekedde tumanyi bulungi nnyo nti bu gavumenti eno ebitongole byonna kati biringa ebigamba kati tukolera NRM era ensonga zonna ezikwatagana n'ebibiina ebira tebyagala kuwuliriza mulaba aba NRM bwe badde batuula bakuba enkuŋŋaana kati akamyuka kagenda maaso basinkana abantu 5 abantu 100 abantu 3 n'enkuŋŋaana ez'enjawulo naye ffe ne bwe tuba tusinkanye abantu nti tubasinkanye mu constituency zaffe nti bali 5 era bwe bamanya nga bajja nga bikwasa amateeka ga covid n'ebiringa ebyo so n'olwekyo tuli bamalirivu nti gavumenti eno erina abaana n'ebyana naye tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti enteekateeka y'okununula eggwanga lyaffe n'okulaba nga tuteeka Uganda mu kifaananyi kya buli omu twagala buli munnayuganda abeere ng'alaba endabirwamu nga yeerabamu nga tetunuulidde ku ggwanga lye ku ddiini ye ku kibiina ky'obufuzi ku nteekateeka ku mbeera ye zonna z'alimu naye nga buli omu yeerabamu era ng'alabira ddala nti eggwanga lirye so sigamba tirike abamu ate ng'abamu ne bafuuka ebyana kyeteze kukugamba Yo, no te oirá bien. Sir.
Olina sente zewasasudde era tewasasudde era byabbula abaana bato nayingira ndi munabyamakuzi nkuze enkaddiye nzadde n'abazzukulu nga mbonaabona abaana baffe tuyinza kuleka abaana baffe kaaba maziga tetuyinza kuleka baana baffe kusaba tetuyinza kuleka baana baffe kubonaabona abato abaana basuulira chapati abaana basuulira lumonda taliiko nva abaana abasula mu loogi nga begasenga bataano abaana abali eruzira basibira eruzira gye bawummulira eruzira nga bali akawunga kakaawa akawunga akaddugala ebijanjala ebikeeta obudde buweddeko sigale ndi salo nsigire gyemusowo mundeeba ono Saalongo Sekide James Omundeeba nze nkulira ebyobuwangwa mu people power atavuganyizibwa nze njugumya ensozi nze njugumiza ebizinga ebitambudde byonna ebitambudde ebiseera ebisinga tubadde mu kutabaala nga tulaba nti Uganda efuna emirembe nga tuli mu kutambula basebo ne bannyabo n'olwekyo essaawa etuuse obudde butuuse obukulaba nti Kyagulanyi amaze okwewandiisa Kyagulanyi bamala okwewandiisa obudde butuuse obwokununula ensi eno Kyagulanyi bamala okwewandiisa olwalo n'enkuba etonnye mukasa akakasizza buli lwokola omukolo fa ebyobuwangwa enkuba n'etonnya nga mukasa akakasa wabula nyiigira nnyo poliisi okuluma Bobi Wine ku ofiisi ze nyiigira nnyo poliisi era ngikolimira gwe seba akulira poliisi gwakulira poliisi gwe otukola bubi nnyo gwakulira poliisi okyola abantu bali ku ofiisi gye batuyise tetwekalakasiize kempala tetutambuliddewa naye okyola mutuzaganya abapoliisi batuzaganya n'olwekyo Pulezidenti Museveni kiriza akalulu akali free and fair kiriza akalulu twere bukyanga otubba twagala kuleka abaana bato nga balina emirembe abaana basula njala akawunga kakubuze akawunga Uganda yonna akawunga kasinye 13 kaganye ebijanjalo biganye muwoga aganye eddagala teri obasoga babonaabona olyava embalala najja ekirudu nafiira ekirudu nga teriwadde empeke teriwa abantu tebalina mirimu amakolero g'okola si gaffe bannayuganda wagaana obbawa sente z'abannayuganda abakola mu gavumenti sente zaabwe wagaana ozibawa ng'ate sente zaabwe za pensoni waabwe abakozi bakulamulira obawe sente zaabwe babongeze omusaala wabigaana mu paalimenti mwe mulire sente n'olwekyo ssebo ne bannyabo obudde butuuse nze Saalongo Sekide James Omundeeba akulira ebyobuwangwa mu people power n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala afumayo embeera eriwo yeeyo pulezidenti budde bonna agenda kubeera nga afumayo pulezidenti budde bonna agenda kubeera nga afumayo netiwaaka
Bana checho mulengera omwana bwanyumye subject nange ekyo nakati nenga mu kiseera kino president agenda kufulumamu subject munsimeko kyekyo kiri oke nage nti munnange ate gwenze nateekamu nti baana yiiyo baana bange bagisitudde eyo tiimu kawempe eyo tiimu gye mulengera esitudde baana bagiyita tiimu kawempe north eyo bye bali ku kigo kya mr update emukubi yabyo baana bange abekawempe neza mubalengera basitudde baana eyo embeera eriwo yeeyo tugezako kulanga tubaweereza byonna ebigenda maaso nage nagenda nakawempe north baana bagiyita kawempe north era ndoza mwasinaaaakizemulinyo neteekako minguuli nnasange disupdate akyagwezigo nambalako yalese mugirabye ate saakomyo nga disupdate ate eno baana bange bbiri okumanya kitu kyakakulengera abazungu namawuli wa senyeni ali wano bino katuge biruma abayaaye bino bye biruma abayaaye ate abayaaye bafa bagamba amala bannamawulire ba senyeni bino bye biruma abayaaye ande badde manye buli awagira no buli awagira no amanya kawuki Robert ngansibuka kyanja yenzaine erinye lifanana n'eryomukulembeze ngenda kutikinga obululu bwakyagwenyera bino byebagamba mu kascientific ebyo mulimba mwami Museveni mumanyanga Museveni tugenda kukuba akalulu ogende lwakitula mu ddembe osikewo maani tetwagala ntalo tetwagala bibadde mali kuddamu kubirabanga letubiraba Uganda abantu bazze bagenda bangi oba owulira ng'oyagala by'amaanyi naffe okubyamaanyi wetuli otweninza abapolisi bo bangi abamagye bo bangi LDU abaana abatasoma basiiba batta abantu egyejanja bassa omwana wa boda polisi yo abasirikale okulira abasirikale ngenda bamenya amanya sigenda baleka waliwo omusirikale bamuyita Osege bayina fujjo lingi nnyo oba amayinja mugagawa wemuto kati wano ndeba polisi yatabisedde okuba amasasi ekuba tiyagasi naye mwami Museveni gamba bino nze sirina kalulu kenatiikinze nenkonoona kano kangenda otiikinga kukyamugolajja eyo gyotute ebitiibwa emwavo ebukigi eyankola ebitigi tugenda kubaluusinga twakuŋŋanye abo bakyali nyengali polisi yabae wano
Msajja shikabe wewe soko deri. Tejulite jangu jangu nganza akulira ebyobuwangwa mu people power edda kabaka kintu bwe yali alwana ne kabaka Bemba Musota bwe bagenda masanafu n'abasindikira ensanafu bwe bagenda nakawuka n'abasindikira obuwuka kati wano bayitawo Kamwokya Museveni akaluka genda mmosha kana akalutwe bayitawo Kamwokya mu masanyalaze awo tamanyi lwaki Kamwokya bakolawo ekisebo kino kiri Kamwokya n'olwekyo buli aneepangira ku Bobi Wine buli anamwepangirako yina kagenda mmosha akalulu n'olwekyo basitebo ne bannyabo bannayuganda ffenna twegattirwamu nga Uganda kubanga wa NRM natali wa NRM ffenna ensi etunyiga kyekimu Museveni akawunga bekabuzino wa NRM takalidde amuwagira ennyo mwena musiibye enjala sukulu fees n'omwana n'omuto ffenna sukulu fees bwegenda mu ssomero owa NRM natali wa NRM ffenna batusaba emitwalo 5 oba 6 n'olwekyo basitebo ne bannyabo tuveyo tunule ensi yaffe Uganda twegatte tuve mu byobiina by'obufuzi kati beesige kye bakoze n'oddira mu liyaati mwagala kuddira mu liyaati mumuteeke eggulu ate obululu mwakoze pulaani aba FDC njabalangira kati mwagala muddire Mawu yesimba engulu muto obululu bw'engulu oba si eyo mwagala museemu omuganda gundi oyo Birigwa mbajavuganye wana takaluka Buganda ng'omukyalo omu eyagamba ngamba alina federo kati minisita olwaleero omukyala gwe bayita Betty Kamya yattanga obululu bwa Buganda n'olwekyo tuve mu byobufuzi twegattirwamu nga bannayuganda olaba mu America balina ebibiina balina Republican ne babeera ne DP bwebeera nga yeyina polisi ennungi Abamerika bonna bayiikawo DP Republican bwebeera nga yeyina polisi ennyingi Abamerika bonna bagenda mu Republican n'olwekyo kati abaana abato batuswazizza bakubya akalu ne balonda abaana abato era ffe abantu abakulu abalina envi tuswadde kubanga abaana abato abatalaba nga gavumenti y'obote abatalaba nga kuyamiini abatalaba nga kuyalutwa bakoye Museveni
ate ffe abantu abakulu abakadde obalanga basiisinye ettwe kisajja ekikulu mukiwagira Museveni n'akakazi akakulu akakadde kawagira Museveni essaawa etuze tuzise Uganda yaffe tuwonye ensi eno gyeraga si walungi basombe bannayuganda bali wano abasudaani bajjudde wano abazayire bajjudde abakalamojja bajjudde wano basombye abantu bonna abatanzania bali wano abasudaani bali wano basomba bali eggwanga balitwalako mu bannayuganda mwebasi batwala eggwanga Uganda abanyalanda webali wano abalundi webali abazayire webali abaethiopia bali wano bafunye n'amaka balunda n'ennyanya n'obutungulu bagenda kutwala ensi yaffe nga South Africa abazungu bali bagitutte bwe mutavayo kununula nsi yaffe basebo ne banyabo tujjamu ebyobufuzi tujjamu nze ndi mukatuliki tujjamu nze ndi musiraamu tujjamu simanyi nze ndi muganda nnyo mbono muganda nnyo nedda tuzze kununula nsi ate ffe abaganda ko tutategeera naye amawanga amalala gayiye n'omusaayi ennaku ezo embaale baaziika omusaayi ebusoga abagisu baafudde bwe twagenda eno enakapiripiiti bwe twagenda ewamwiru omusaayi gwayiika bwe tujja mu Buganda ko tutalina bwongo mubala nti olwaleero kyansi ya Buganda eri eki tewali kyansi ndala eya Buganda kyansi ya Buganda eri emu amawanga amalala gonna gatuwagidde kati mwabaganda muzembeye waliwo omu yagamba mwabagala okujja okwesimbawo mujje Mmengo wano bamujje Mmengo muwandeke eddusu kikwetagisa bwetagisa tuwandeke eddusu omuganda muwandeke eddusu alina genda Mmengo muwandeke eddusu mujangwe Mmengo ngende bambandeke eddusu kuki bwe mbanga ndi muganda gamba buganda mulonde gundi kyetagisa genda Mmengo bambandeke eddusu n'olwekyo namwe mulina okwegendereza mwe mbabuulidde luno olutalo tuliko olutalo lwa misambwa na mayembe lutalo lwa nsi yonna lutalo lwa korona kubanga Uganda yensi ensuubize Uganda yensi Katonda gyaleetamu emmere mu korona ffe tubeera nga tuli mu kyeya Buganda yensi era nakufuna korona fe korona tumanyi gyava tumanyi ne gyabeera kireka nti Uganda ggwanga lya Katonda sawa yonna ne jjajja walusa agenda kwogeza eddoboozi lye omuyaga oguli mu nsi yonna buli mukulembeze abadde omukadde paapa takyayogera yeekwese kwini wa Bungereza yeekwese yadduka nambwa nammwe abasigadde mujja kwekweka pulezidenti wa Amerika naye yeekwese n'olwekyo mwe abakulembeze ba Africa oba abakulembeze abafuga Uganda obudde butuuse mwe abasirikale abatubonyaabonya abatukuba omukka okubalagala naye abaana bammwe kubanga tumanyi we musula ne we mubeera namwe muyina abaana n'omubiri oli bw'aba azze wano ku kitebe kye ng'atuyise ku kitebe kati yatuyise ng'abakulembeze abeesimbyewo lwaki oddira omukka okubalagala okubemu abakulembeze lwaki mubonyaabonya abantu lwaki ku kitebe kye mumubonyaabonya mutwagazaaki mumugobye Jinja avuddeyo mumugobye Mbale adduseeyo mumugobye Busoga adduseeyo nde ku kitebe kye mumunoonya mumwagazaaki oyo demokrasi lolwekyo basebo ne bannyabo tubasaba akalulu mirembe tetwakuyiwa musaayi mu nsi naye bw'onyigiriza ennyindo bwe munaalunyigiriza ennyo oluutu eno batubbye akalulu kakodyo ke bayitamu nga tukamanyi bazze babikola okumala ebbanga naye omuzannyo ogubadde ŋŋamba abakulembeze ba Dr. Kale Olukiza Besigye lukwerengedde emyaka 10 nali mwana muto nga mpagira Besigye ne luutu eno nakuwagira essaawa etuzo osonyiwe Buganda oba osonyiwe bannayuganda naawe Lukwago Mmeeya tukugamba nedda baataddewo fe tuli bagezi baataddewo eri batte obululu ssebo n'olwekyo bassebo bwebaba tebazze eno nga fe tebabawereka tugenda eri Namasuba nabo bajje eno nabo eno luutu weevuya wano owulya mukwano n'olwekyo bassebo ne banyao tujjemu ebyamawanga tujjemu ebyamadiini tujjemu ebyaki essaawa etuteyo kunula eggwanga Bobi Wine si mwavu nga be bamusuubira abaana be bali mu Amerika passport ayina red passport ayina kyanoonya sente ayina buli kino naye gw'olwalira asula enjala gw'alina omwana wo gw'olwalira alenga ennyaanya nga nakoze looni n'olenga ennyaanya ne zidiba nebula azigula gw'olwalira atunda ebintu mu dduuka nga tewali agula gw'olwalira asula mu akeedi nga buli mwezi bakulamulira miliyoni nga tewali agula n'olwekyo muveeyo basebo ne banyabo tunuleese eno mirembe mulumirwe ensi eggwanga lya mu Uganda twekati wamu nga bannayuganda tunuleese eno Pulezidenti Museveni agende tujja kukuuma bulungi sebo muzeeyi tujja kukuuma bulungi elwakitula n'emmotoka za tuyinza zikulekera ne tugula endala empya Bobi Wine n'agula empya mwebala nnyo basebo mwebalire ddala ebyo ebyange katesobotendambula eyagezerekaminagirese Abaana tubaweke ekipande. Abaana tubaweke ekipande.